Tubasikiriza ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet. Right now tuli ku Airport Terminal 3 atenga tulinze Madox Sematimba amanyikidwa nga jjajja wa reggae ate mu Africa, not only Africa but over the world. Era nga tugenda kubaga tumu receiving mu bitibwe byamanyi kye bamanya nti Shatan Promotions yamutegese era nga agenda kubeera ku Legends Bar olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 3 December. Nateera Abu Dhabi tumufune bulambalamba ng'ennaku z'omwezi 4 nateera UK namwe mbeere nga mumulinda bulambalamba ng'ennaku z'omwezi 10. Tugenda kubanga tumulinda bitibwe byamanyi nnyo tumuwero coming tumu receiving ate nga tukola bannayuganda mwenna gye muwangaali okubanga ate mujja ate mulye ku ssente zammwe ze mukoledde ebbanga ezibabonyabonya. Tusanyisa okulaba nange naye nga gamazima gali tusanyisa okulaba ekyokusookera ddala abantu babadde worried nga tebakisuubira nti oba osobola okulinnya ku ttaka lineeno naye ngaokusookera ddala okusookera ddala bannayuganda bali waneeno bajjudde kubanga ogenda kikubeerako waneeno mu Dubai Legends Bar bonna ava watogende Abu Dhabi bw'ova Abu Dhabi ate ogenda kudda UK ng'ennaku z'omwezi 10 wetukubuuliza oli ready kyenkana wa jjajja nze ndi ever ready ekintu kino kimazeemu ebbanga kati ffe tetulina time yakubeera nervous mbeera ever ready so tolinga banene abayimbi abalala sokugera gogola amaloboozi ne bakwa practice ne bakwa rehearsals nawe gwebala emyaka gye mmaze eri yonna eri okuva ddi kati naweza na 5 kajuzi wadde okamanyako mu music obanga emyaka gyaye giri 5 naye music mazimu ebbanga nondako kuba emiziki 1986 already 1986 oba nali musinia ki oba 3 obwe watya so jjajja waliwo akayimba kanene n'ogamba nti reggae music make me feel ako soko tukubira reggae music naye ati ngenda kukuba miziki nkya lwaki onyimbisa omuntu ayinza okuba nga ali awalaba naye ngagamba asi ye balimba just bafunye omuntu wamufaana obufaananyi awo tukubiramu kawo katonotono ne bagamba so kibeere nga kigwa naye nga ngoena aliku
yawulide nenga gwena ali ku Nyondo Media kyobera omanya of course kituukiridde atuuse wali wanene ku airport maze okupikinga era ng'enaku z'omwezi 3 nako Rachel agenda kuba ku Legends Bank enaku z'omwezi 4 tugenda kumufuna Abu Dhabi nate aba UK mu mulinda agenda kuba nga naye akola ki ng'atuuka Sebanga nenga obadde otyankoze n'omuntu wa kabi kali gwe kyolina okumanya nali nkaaba lwe baatugaana okuyimba n'omubanda nenkaaba amaziga mangi nnyo nenkubira ku pasita wange pasita Bugembe nagamba Sebanga teweeraliikirira ekyo ekibaddewo leero kitegeeza oli breast kati ate amaanyi go gajja nakaabira Shell International ate kati nfunye eri international ng'eri worldwide ensi yonna ogenda kulaba ng'ekitimba tugenda kiwambaze n'ennaku okuva twavudde e Kampala tuwambye ekitimba wano n'ekitimba kati olaba tukiwambye kati amazima gali nti NE Shell International era abantu b'e Dubai ono omusajja atajjangako mu UAE gwe mulundi gwo ogusoose naye nga bulijjo alinda abantu abalinga ba Shatani promotions bamulange bulungi bamuleete nga bali organized era bakikoze era nalongo ne salongo bebale kulanga musajja ono buli tubadde tuyitanga abantu bali organized nga buli kimu bakimanyi bali confirmed nga batugamba bannaye tujja abantu bali nnyonyonyo ve Uganda nga bajje Dubai kujja kulaba Madox era ne baza kwideko wali unavudde UK bagambe tujja gumikiza katukole kitu kati basazeewo ne bagamba ke bajje olwenteekateeka ennungi olw'omutegesi Shatan Promotions wamu ne Sula Invents so ekintu bakikoze bulungi nnyo ate era nga bayambibwako n'omusajja gwe bayita Jose abasinga gwe bamanyi nga Jobs Links okuva e London so abantu b'e Dubai basuubire ekintu ekirungi ennaku z'omwezi nga 3 si lwanca mugenda tuwulira ennaku z'omwezi nga 4 twolekera Abu Dhabi ate tunaavaawo tugende UK nga 10 naye tugenda kusooka amaanyi amangi gateeka wano kubanga entamu ebuguma muliro mubereberye kati mulinde omusajja ono eno gye bayita reggae music ogenda tuwulira Senga Sebanga y'ofiiso MC so mwana wa maama Nyondo Media mwebale tubeererawo mwebale kutwagala fe tugenda bakuba omuziki God bless you God bless you too Amen. Senga
Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku +97 432 861 861 obajja ku office safe Edubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.